Mu kiro ekikeeseza olwaleero abatemu bateesa omuvubuka Hamza Lumu omutuuze w'ensangi Katereke ne bamutemaatema ku ssaawa 3 ez'ekiro bw'abadde adda ewuwe. Waddewo muganda waffe yabadde atambula n'agwa mu basajja abaamutemye. Embeera enewaliriza ssentebe w'ekyalo Haji Kalema Hamidu n'abatuuze okwekolamu omulimu ne basamba ensiko eri ebbali w'ekkubo n'okwaza ebikomera ebisakaatidde ng'eno gye bagwiridde ku waleti n'engato ebigambibwa okuba nti bya Lumu atemuddwa nga bibunye omusaayi. Naye abatemu waleti eno baagisudde wali mu kasiko yiino tugifunye waleti eri mu mannya ga Lumu. Abatuuze boogedde ku mbeera eyabaddewo mu kiro n'engeri gye baddusizaamu munnaabwe mu ddwaliro nga bagamba nti kati omwezi guweze nga bayigganyizibwa abatemu. Abasajja batemye ssaawa 2 ez'akawungeezi, omusajja yazenga naawe n'atusangaawo ssaawa 2 n'agamba mututaase tutwale ku ddwaliro ne tumuyamba ne tumutuusa ku ddwaliro ne poliisi bwe yajjidde. Abataka bo kino bakitadde ku byabufuzi nga bagamba nti buli kampeyini lwe zitandika nga n'ebijambiya bibalukawo ate abandi batidde nti embeera eyali e Masaka yandibanga ebatuukiridde. Tweraliikiriza nnyo kuba tukyalina abaana baffe ava ku masomero ng'obudde bukoze eki bugenderedde ababogere babuleeta ne babaleeta naye ati tema bantu ki ng'ate ne mu ntalo tetwakirabako kitweyongedde obweraliikirivu. Ensonga y'okuvaako kw'amasannyalaze nayo bagamba nti yeewa abatemu ekyanya okubakolako obulumbaganye ne basaba bongerwa obukuumi. Gavumenti eyambe ku mbeera y'amasannyalaze kuba buli masannyalaze bwe gavaako nga batema, buli masannyalaze bwe gavaako nga batema. Mabegako awo wabaddewo okutema ebijambiya okuli e Masaka, abantu abamu ne babakwata ne babasiba naye ate ekinewunyisa nti Uganda ebonye ebijambiya. Babadde bakyateesa we bayinza okwetaasa ne batabukira ssentebe waabwe aleese ekirowoozo eky'okussaawo kafiyu kye bawakanyiza nga bagamba nti kuba kulinyirira ddembe lyabwe. Tugezeeko abantu babenga tutambula omu Ssentebe Kalema ayogedde ku mbeera eno ne yeebaza DPC w'ensangi olw'okukolera wamu nabo wabula n'asaba abatuuze okwongera okuba abeegendereza. Ate buli omu yenna waali yenna mu kitundu muno abeere nga yeekengera munne abeere mbega wa munne tujja okulwanyisa ku bijambiya bino. Ne mu bitundu by'e Mayaho okuli Mpiringisa, Bujaasi ne Busembe embeera y'emu ng'eno abantu 5 be baakatemebwa ng'abanaku bo babatema lwakuna ate omulala John Kakinda yalumbiddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero. Wano waliwo ku Rahuma wali omusomesa baamutemye omusomesa baamutemye Nakiragala omukazi baamutemye kujasi within 3 days okuva olwaleero omukazi twamulabye ku mawulire nga baamutemyeko ki omutwe kati twebuuza ekigendererwa kiddala ekigenda mu maaso. Ekyewuunyisa kikyasobodde tetumanyi kiki kye baagala ddala kubanga waliwo ne gwe baatemye owa bodaboda ne bodaboda ne batagitwala. Abatuuze nga bakulembeddwa Moses Bukenya ssentebe w'ekyalo bagamba nti bakolera wamu ne poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Naye nga tubadde tufuba ng'abakulembeze okwasaganya awamu ne poliisi. DPC waffe ensangi atukoze bulungi atwanguyidde n'ekiro twabadde nga mwetuli n'abasirikale ne ttiimu zaffe ez'ebyalo eza security. Tutuuseeko ne ku kyalo Namagoma nga naye ab'ebijambiya balumbyeyo era ow'ebyokwerinda Emmanuel Muwonge asiimye poliisi gy'agamba nti ebayambye nnyo. Olw'embeera gye batuteereddewo kulabika nti buli kiro buli kaseera kati tukwataganira wamu tuba nti tugezaako okunoonya abo abatuluma y'abatuuze. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso kuba ndi abantu ki bano beeyisiza mu mbeera eno era nga security weeri ku ground yokuba nti nerondoola ensonga eno. Obutali butebenkevu bweyongedde mu kitundu ekyo nga ne mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga abantu abatannamanyika baatemula omukazi ne bamusuula e Buddo Naggalabi. Bamusalidde wano kubanga olaba omusaayi enkulukuta gye gukulukuse. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.